Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ne strong warning ng'agenda maaso n'okuwooninga bannayuganda ssaako ne bapoliisi. Abawooninze atya? Kutegeeza nti nno oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Gw'atanaba kuba ng'otweyungako kutegeeza agenda wansi waliwo ekigambo subscribe ojjasobola bulungi nnyo otweyungako kikoonemu nnyo naye teweerabira koona mukadde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira kwa mayengo gano aga UG Updates TV. Mwebale nnyo mbaagala nnyo naye era saagala kubalwisaayo. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era ng'ava mu First Family mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'obukambwe obw'ekitalo ennyo ng'agamba nti ntwala okulabula eri bannayuganda nti omwaka ogujja 2025 bannayuganda we mugenda okutegeera kye bayita to keep law and order, okukuuma amateeka n'okugagoberera, we mugenda okukajjuutuka. Agambye nti yenna nga munnayuganda takomye okwo n'agamba yenna nga police commander owa poliisi yenna mu mwaka 2025 anaasangibwa nga taggaddeewo nga talina busobozi buggalawo miitingi yonna egezaako okuvvoola omuli okuvvoola high ranking officer ssaako n'omu yenna mu First Family ng'agezaako okuba ng'akolebwako abuse mu miitingi eyo n'atagiggala, omupoliisi oyo yenna atwala region eyo kaakumujjuutuka mu mwaka gwa 2025 kubanga mwaka gwa kutegeeza bannayuganda engeri gye bakuumamu law and order. Kati ebintu bikyuseemu. General Muhoozi Kainerugaba ng'atwala ku mukutu gwe ogwa Twitter apostinze nga awooninga ng'atwala okuwooninga eri bannayuganda era nga mukambwe nnyo ng'agamba bannayuganda balina okitegeera nti omwaka 2025 si gwa kuzannya era n'abapoliisi balina okitegeera nti we banaasangibwa nga tebalina kye bakoze nga tebalina action n'emu gye bateekinze kweyo yenna n'asangibwa nga vvoola erinnya ly'omukulu yenna naddala wa CDF ssaako ne mu First Family oyo kajja kumujjuutuka. Ageze maaso n'okuwooninga ebigambo bino bikanze nnyo bannayuganda kubanga bamu bagamba nti kino kibanga kuvvoola na kubaggyako ddembe lyabwe lye twandiyise freedom of speech, eddembe ly'okwogera. So nga constitution wano mu Uganda atulagira bulungi nnyo okwogera ku kikyamu eri eyo omukulembeze ky'aba akoze ate era abayogedde ku mukulembeze talina musango. Ssemateeka agamba n'oba ovunye omukulembeze oba tolina musango. Gwe kasita obeera ng'oli civilian kubanga oba omwogeddeko ku ebyo ebikyamu by'aba akola. Kati General Muhoozi Kainerugaba wavaayo ne statement ng'eyeewooninga n'okutiisatiisa bannayuganda, olowooza obufuzi bwe bunaabeera butya nga azze mu bukulembeze? Olaba tannakwata bukwasi bukulembeze n'okumwogerako omwogezi kimunyiiza oba okwogera ku First Family. Munnange bannayuganda okuboogeraku baba tebakoze musango abula baba baagala okubatangaaza ku bikyamu bye muba mukoze musobole okugezaako okuba nga mubitereeza. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ali eyo kitegeeza ki? Akanyonyi konna akasabirira enkuba okutonnya nga gye keetaaga kaba kayitegefu nnyo okulindirira okutoba. Kati ggwe yenna nga wajja mu bukulembeze engeri gye bakugezesaamu obukulembeze bwo ngeri nnyingi nnyo, kitegeeza zonna ezijja weetegeke obisifeesinga ssaako n'obbigumira ng'omukulembeze kubanga yeeyuka engeri gye bakugezesaamu okuba omukulembeze. How do you react? How do you handle? How do you behave? Obukambwe buhangayo eri etya? Ze zimu principles ezifuga omuntu nga najja ku bukulembeze.
mukwano gwange nkwaniriza mu comment section olowooza ki ku nsonga eyo eyajja n'omuhoozi okuwoninga bannayuganda ssaako n'abapoliisi okubanga tayagala kuddamu kuwulira muntu yenna yenna ayogera ku high ranking officer ssaako ne ku first family. Jangu mu comment section, jangu likinge, jangu sharinge. Gw'ayagala otwegattako jangu subscribinge, ojja kuba otweyangako